Ndaira sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange mulungi happy new year happy new year era ngagamba happy new year munange mukama yebale kubeera nga akutuusizza ku lunaku luno olwanga lumu January 2023 zeno lubeera special gyendi kubanga yebeera birthday yange lwekyo nyimbiramu happy birthday me happy birthday to me ate nga lunaku luli special lunaku lwennyini lwe tusokedde ddala okubeera nga ate tutikkira abayizi baffe ab'oku Sharita School of Beauty bannange kinyumye bannanga banene bazze abayimbi bazze abaana basanyuse abazadde bannange mbadde musanyufu nnyo okuddamu okubalaba abayizi nsanyuse nnyo nenziramu nembalaba n'abazadde nenziramu nembalaba kama ne tusanyukira wamu nga tukuza birthday ate nga tufuna okutikkira kwaffe bamu ne benkola nabo bannange nsanyuse mwenna abazze mukama katonda yebale kubeera nga abalese era abazze bulungi ddala mukwano kugamba nti mukwano agenda okubeera nga osomera ku Sharita School of Beauty batandikanga mu January ate abadde batandikanga mu 9 January duka misinde gwe yafuna foomu obeere nga omaliriza buli kimu ekyetaagisa ofune ekifo ojja osomere waffe ebyenviiri tuyiga ate nga tusanyuka ate nga bwe tuyiga okubeera abakyala abagumivu ab'amaanyi Sharita School of Beauty yeriwo oboleeta omwana wo abeere nga asomerawo ebyenviiri mukwano gwange nyongera okugamba munnange nti ndi wanino ku Malakai Ecology bwe nvudde eri ekate ku Canadian Hotel nembeera nga wanino ku Malakai Ecology ekitende okubeera ate nga nkutuusako program wanga wadde graduation ebaddeyo ngenda gibalaga Sunday ja inshallah wadde ebaddewo naye ate n'okuweereza embaga mbali nozikuweereza munnange ndi wanino ku Malakai Ecology ekitende kyekifo ekikyasinza okubeera ekirungi ndowooza olengera emabega kiri relaxing kikakkamu waliwo ebifo birungi nnyo ebyokusulamu emmere yaabwe ennungi abagole ojja n'ogula buguzi mmere ekifo bakuwa kyabwereere oba okitegedde mukwano olwekyo Malakai Ecology obeera ojja oba okolera party by the olwaleero bw'omayiza okulaba show era jangu ku Malakai Ecology wagenda kubeerawo live band abayimbi ab'enjawulo gamba mukwano jangu ku Malakai woba okiggalira otandike bulungi n'omwaka gwo ng'oli musanyufu amanya gange bampita Sharita mazima wanvu ku camera nkola ne Shafik atela ya editing program wamu n'otutege n'otudirectinga here and there Shafik happy new year ate nyongera n'okwebaza bonna betukola ffenna mu Sharita's Bridal World mu Sharita School of Beauty abasomesa baffe mwebale nnyo betukola ffenna ku Delta TV banange mwebale nnyo mbagala nnyo Karona Kibule Chef Michael William ani gwe soogedde bannanga ani gwendeseeyo n'abalala mwenna mbatumidde kyamu kulika baby bakuyita tata kakati bannango yenga nine essanyu lingi nnyo Pereza olwaleero kale leka mpereze era nga tulina emikolo gyaffe ebiri nyongera okugamba nti omwaka guno gutandise tera ofune mangu ekifo omwana wo gyagenda okusomera okusomera mu ssomero ng'essomero lya nursery ne primary kakati eryo essomero baliyita Njovu Junior School Nansana Wamala essomero lino lisangibwa Nansana Wamala era gwayagala ekifo osobola okugenda ne wali eri ku Nansana Business Center ekizimbe ekyo kirungi nnyo tekyasinze obulungi mu Nansana oba osobola okuba enamba ya Dimanster enamba kweri mukubira ofune ekifo omwana bw'abeera agenda atandikirayo baby class atagenda nakikozesebwa kyonna ate nga obeera osazeewo kumukyusa ng'omujja musomero ddala omutwala ku Njovu Junior School omufaliso togenda nagwo abaana balya bulungi ate bayita bafuna zi first grade zokka ate nga aba boarding baatugambye nti ebbeeyi yakuteesa omwana mutwale ku Njovu Junior School Nansana Wamala Malakai Ecology okitegedde Sharita School of Beauty tugambye tugenda kubeera nga tetutandika olusoma lwaffe jangu otera ofune mangu ekifo omwana w'omusomesa ebyenviiri ayige skill y'okwebeezaawo kubanga ssente omwana bw'ayiga okola enviiri ssente azikola mangu dakika nga atandika kuyingiza ssente nkwagala nnyo mukwano tulina emikolo ebiri tugenda kubeera nga tusookera Bulaga
omukolo bakoledde kujogize bulaga naye ewa maama ewa bazadde wali awo kumpi. Kaakati olwamaliriza omukolo ne babeera ne bagenda ate ne bagenda ewa maama ewa mukyala Nalukwago, wabula nga taata w'omukyala ono ye mugenzi Frederick Ziwa, era nga yazaala omukyala ono ow'amaanyi, omukyala CEO w'essomero, era nga bamuyita Maureen Naluwemba. Yabadde ayanjula omwami gwe bayita Musa Lusembo, era nga Lord Mayor yabaddewo nnyo n'abawoowa. Omusajja yatutte ebintu gwe byabadde bingi n'ekyo kiryoke, naye ate kye yakoze ab'ekika yagambye buli gye yawummulira gye yasomera eyamwagaliza buli omu kamuwa olugoye yaleese engoye. Buli omu yafunye ekanzu eggomesi, bonna bafunye endala nesigalawo ne bazigabira nabo ku kyalo. Omukolo gwasudde ba MP ab'enjawulo gwabadde mulungi, omukyala yanyumye nnyo ate nga mukyala mukozi, mukyala musanyufu. Leka nkutuseeko tuva ku Delta TV tukole amanye gagenze Sharita mazima wanvu mame yakola. Happy birthday to me. Brian Beats. No ma, no ma. No ma, no ma. Le, 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 le. Omukwano gulumanga kadali dali. Osito takula bosisitira. Eyasembayo ne yasoka bwe bityo. Bwe bityo. Tebirimu byakusosola. Eyafuna dulira munembu mwadiba, atafuna yewozaako mbu mwapapa. Labo yiko gwawo wenno kadi mbulwa mukwano lave labika yakusala. Nze ndi mumbejja njawukamuko tebambuza otulo njagala kumaca mutundu konekiro ndi wambala super quality tugende ng'omanyi biwamme byange bikyuka muko yadoli n'abangi bolabe siri regular yadaba wala bakwefase siri regular yadoli n'abakulwanire siri regular era bagambe bamanye teri atali regular yadoli n'abangi mazima ga Katonda mu ggulu. Abangaali twafuna sente twazza musango. Abangaali nga bw'omanyi nti tetugwesa bagenyi. Otyo. Taata ngenzo tuuka ku geeti yaffe. Otyo. Nga waliwo abagenyi ate nga bambalidde ddala nga ffe ne kindaga nti bazze kukyalira ffe wala. Mu abangaali bazzukulu bange mukube mu ngalo oli bwagamba nti waliwo omuntu azzeewo. Omuntu atakyaza abagenyi nabbo byazimba mu ddiiro. Jala ddiiro omutalo muli n'olwekyo baba nga bazze wano. Weewaawo taata. Nze saagala kubalwisa. Weewaawo. Oba mukajjanga yali teyeddira ŋŋaali. Weewaawo. Balina abakulembedde. Taata kuliko ayise kuli emukono alabika nga yabakulembedde. Asobola okwogera. Taata katumugezese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Musajja gwe wanji taata oliwe katumu oliwawa ya rabbi. Taata yeffe abajungu tabatayirize muli wallahi nkutegedde. Taata yeffe bamulindwa ne bannamulindwa. Kambuuze wanji taata ozze kusaaza ozze kukola ki ya rabbi. Taata yeffe kola bwoti. Taata omanyi mulindwa alimu ebikeebi. Taata waliwo ow'engabi. Taata tuli ab'engabi. Wulira n'ow'embwa. Tuli ab'engabi. Abange tubawenga lubaddala nga bangabi. Kaakati kola bwoti. Taata wasomako. Taata ndi musomi muvubuka agonjuse. Taata oluggi lwange olwo lwamwekulule. Taata laba engeri mpalaya olugyewo. Enzjawo taata nkulaba olina omutaka Kizitonto. Oyeye owa Kizitonto. Naawe omulenzi oyo abaleete. Abaana bange abavudde Bugema University. Taata ogambye ng'oluggi mpita mu luggi mwennyini. Olwo lwennyini luggulewo naluteereddewo. Taata nze obuyinza mbujjawa. Wano nze abaavu. Kale bwendagira oba mutabani wange akuyambako oba oggulawo neyanza taata mushikiriya wanji taata
Tata nga tweyanziza tata. Ekibuga Kampala ndi sekikalu abanene n'abakukuna bonna mbalesi. Jalla jalalo. Selekta bayingiza. Abaana bange abava Bugema. Buli amala okufuna empiso ye mpola mpola tuyingire tata tweyanziza. Mutuuse ku kyalo tata bwentunulamu bwenti zengala empikirivu z'owulira obazzukulu ba Muteesaasiro lwenteekateeka ennungi twongere engalo. kakati obanga tata otuuse ku kyalo amakula tata omukyala asinga obulungi ku CPS kwasula. Omanyi omukyala asinga obulungi ate wamuŋŋamba yeredititi ekyalo kyasulako omanyi bakiyita It's okay. Tata bakwongera engalo ez'amaanyi. Tubaaniriza tata nga wano wamuze. Kitange n'omuluyi kye mbamuleeta mu maaso go akamugezi ka leero nga nsaba obudde obulungi, nsaba emirembe, nsaba essanyu, ffenna tukusanyukiremu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omwo musabidde. Ffenna tudde waggulu. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Awangale nnyo ayisa abasajja Kabaka. Abantu twongere engalo ez'amaanyi. Owe muzzukulu wa Muteesaasiro wangi mulabe abaana abali ekyemisana n'ekyeggulu. N'ateerawo olabye omwana ekika ky'emmere kwe yakulira ow'amakuloni n'owamwogo baawukana mu ntambula. Marahaba. Abaana bange ab'obuwala njagala obatwolera essalaamu bakakase nti webaziri tusosola ne mukama waffe bazibwe waali bakakase nti bali mufe ekituufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanso okubalaba bassebo. Nga tonambuuza awo wennyini bano be nazze nabo bafunyi bannabyabufuzi bagagga sente balina buli salaamu enaatoolebwa yaŋŋambye nkoweredde $100. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nandikomya n'olwa distance. Era koma distance neno omukolo teguggwe. Tusanso okubalaba bassebo. Kale munnange. Tusanso okubalaba bannyabo.
Eradde basebo. Eradde nyabo. Eradde banyabo. Musibye mutanno banyabo. Bano bali bulungi. Mukulika amakubo. Tugayiseemu. Banange ab'ekibande n'ennyonyi omukwazi kuba mutesasira tugateeka n'abaana basiimye kasaba simayirinze abaana engalo z'abaana ziriwa tugatenga lolwengo nalo lukumbula wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh notola salamu akaviri keko gomese kutuuka bulungi kakwe ku sente z'omugagga mwali munju anti njagala okubuulira etaata ekiswaza omukazi ku mukolo nga guno okukakasa nti gomesi yaje yazise kutuula akaleega ne kayita nekagenda kavaayo naye gwe tunuulira abo abaana abange waliwo gomesi yayiseemu akaleega taata babongere engalo ez'amaanyi okoze bulungi kasootegera tebo omwogezi waali engalo ziruwa kino kyetuliko bano nga tebannawaayo kakati nga tebannawaayo kirabo akumyewo kale kakati musoke mugweyo ebirabo mutuuke buli muntu avuge emmotoka gy'avuga kale selector kakati twatuuse makubo tetufunye buzibu oyo tomunenya abadde mu Falansa tuzze mu kasolya kano taata nga tuyina ensonga taata ensonga etuleese mu lujja luno
taata ensonga ya ddiini, taata ya nnono ate nga ya buwangwa. genda maaso ensonga ya ddiini genda maaso ya nnono ate nga ya buwangwa. taata ensonga etuleese, taata ensonga ndoope mu lujja luno, era taata olw'obuzito bwayo siyinza kwesimbako n'engirambika. taata nga bwe nkubuulira ebyafaayo, ndi musomi wa byafaayo, nti Adamu munnange nno yalina Hawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munnange n'abeera ne Hadija. taata naffe tuzze wano nga tukakasa nti olubiriza ate olwa Moses lwandiba wano nga luyita mu Maureen, era taata ze engalo z'owulira. kakati kola bwoti Etaata saagala kumala biseera. etaata manya abantu bajja ne bagenda mu katale okugula engege. etaata ngege enkalu bagirawula nga teriimu liiso, enkalu kyogitwala kuno bwese kiriko. kola bwoti etaata mwe bagenyi bamwanyinazi. taata kyekyo kyennyiniza engalo z'owulira empitirivu, era taata ali ayimba kalaani atawaanya abagenyi bange, kalaani oyo. Okyalaba okwanjula n'embaga.